Alipoota efulumiziddwa ekitongole ki Citizen Coalition for Electoral Democracy mu Uganda nga kye kitongole ekirondoola ebyokulonda eraga nti okulonda kwa pulezidenti n'ababaka ba paalamenti okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January kwalimu vulugu mungi. Standards za demokrasiya tezagobererwa nti it fell short of internationally accepted standards ez'okuconductingiramu elections. Olukiiko olufuzi olw'ekitongole kino lukulemberwa eyali minisita akwasa empisa Dr. Miriam Matembe. Okusinziira mu bye tulabye nga gavumenti eyintafiyaringa n'electoral commission n'egigaana kukola emirimu yaayo netugamba nti kano mu butuufu tekaali kalulu. Mu alipoota yaabwe baanise ebifo ebirondebwamu 12 bye bagamba nti abalonzi bonna baalonda ate ne balonda omuntu omu Yoweri Kaguta Museveni, ekintu kye balaba nga kiriko akabuuza. Abantu bonna 10 baaripootinga ate 10 ne bavootinga pulezidenti Museveni. Gwekyo kyandibaddewo ebyo byonna kiraga si be bali balonda abalala si be bali balonda ogenda kutuuka ku polling station we bakulondedde. Ebifo president bye yafunamu 100%. Eyo data twamugye ku electoral commission. Electoral commission ya uploadinga results zonna nga bamaze kubanga mu butongole be balangirira ani asinze. Bwe bamala ne tukola analysis kubonera akakulaga nti okulonda tekwali kwa mazima na bwenkanya. Kuba tosobola gamba abantu nti mu polling station 103 tewali muntu eyafa wakati w'okwewandiisa mu kulonda n'okulonda nti teri yalwala teri yafunako buzibu bwonna. Okusinziira kwa alipoota eno ebifo ebirondebwamu okusinga biri mu disitulikiti y'e Kiruhura, Isingiro, Kazo, ebitonotono biri Kamwenge, Nakaseke, Kyankwanzi, Ntungamo, Sembabule n'Embalala. Ate Bulambuli, Gomba, Mubende ne Kyotera n'Eryantonde waliyo ekifo kimu. Alipoota eraga nti ebitundu bya Buganda bye byasinga okuvaamu obululu obwafa ate n'abalonzi abangi abatagenda kulonda. The number of invalid votes era ne tuzibalaga nti zasinga mu Central ate nga Central yasinga n'okubeera nga teyina abantu abasalawo nti tetugenda kuba kalulu kubanga mu 2016 baali 4.6 million abagamba tetujja kuba kalulu. Kati bwe twatuuka mu 2021 ne bafuuka 7.7 million. Ekitegeeza abantu bangi bazze basalawo nti ffe tetwagala kukola ki kwenyigira mu bululu. Abalonzi obukadde 2.5 wano mu Buganda tebaalonda ate 9,100 bwali bululu obwafa wano mu Buganda. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.